watching. Abalungi abatulabanga bulijjo ntandika nga mbabuuzaako nti mugamba mutya obulamu bugenda butya buli omu watulabira webale kubanga ate otuninze nga bulijjo amannya Nakawombe Shifaho bondabira wano nsimbudde mu lugendo lwange ate mbasaba please come with me mungoberere tugende ku wano ku Kampala Polytechnic e Mengo ye ate era nnyongera obbajjukiza mikwano gwe wenna wooli oyina sisitawo oyina mukwano gwo oyina mwana wo nga yakoma mu P7 yakoma mu S4 oba S6 mwenna buli omu balina courses zasobola okusoma ku bbeeyi ya nseko buseko ate mujje tugende mbalage Kampala Polytechnic e Mengo branches ziri bbiri waliwo eyawana e Mengo wetuli mugenda ate waliwo n'eya Kawanda bannange batuleetedde ekintu ekyakabi bali mu kugaba half bursaries ye obusente nno butono nnyo mukwano era toweetya leka kutuuza mwana ku kyalo waka ayenjeera ddooko buli budde bamulopa emisango buli ekiguddewo nti anti omwana wooli atasoma nti ate bannange abavubuka baawo munnange bakwegamba batandika okuteekako abaana emize ye weekwate Kampala Polytechnic e Mengo nange Shifa kamwa koogera munnange nazzeeyo okusoma era nga bannange mungoberere tugendeyokko mbalambuze nga nno bw'otulaba bwe tukyendagirira awantu awo wangu nnyo ate kumpi bwe tutyo tuyingira mu gate yeeha nga bw'omanyi nti ate nakomyewo okusoma of course nina kutuukira mu office ya baasa newandiise nkolinze munnange kansome obutasoma buno kwegamba omuntu buli wootabugumizibwako era tekeebulizaayo wabaayo akantu era kookolayo ne bagamba kikulu teyabugumizibwako kati nze kangende mbugumizibweko ku Kampala Polytechnic Mengo muneekwasa kirala naye ekyo buli budde anti munnange obutayitako mu ssomero anti obutasoma buluma bukulu ate munnange omanyi ekiriwo eno Kampala Polytechnic Mengo ne bw'oba mukulu n'oba housewife okyasobola okukomawo osome balina programs ezifevalinga buli omu gw'obagamba bugambi nti nze nsobola soma budde bwe buti nze nsobola buno nze nsobola nnaku zino kwegamba ebyokwekwasa nze sibiraba temwandyekwasizza mujje tukikwasaganye nti munnange nentuuka ku ssomero nempaakinga ate nennyingira mu office ya baasa eyo ngende munene ewandiise ensome naye nga mbakoowoola mwenna buli omu gy'ali jangu mbuuze jangu twogere toggwamu maanyi omwami mugambe ewaka nti munnange hani kangende nkoleka koosi k'okutunga designing kangende nkoleka koosi k'okufumba kangende nfuneyo ka certificate kano ye temukotogera bakyala ate naawe abaami abali eyo abaami mu maka ng'olinayo certificate gyo weetaaga ofuna okubaako ate ng'erina weekwongera mwenna mujje come one come all ate nga nnyongera okujjukiza gwe wenna mukwano oluwulira akalango kano bakontakitinge ku namba zizo ziri ku screen oba ojje ku ssimu ya Shifa ombuuze ti Shifa nze nnyina omwana wange neetaaga kino oba njagala kino oba kiri bwe kyonna kyonna ky'olowoozaako jangu buzzi twogere tubeere nga ate kiba kijja kuggwa mu ngeri yonna obadde okimanyi nti oyinza obba n'omwana wo nga wandyagalidde ddala ave ku kyalo bamukuumire ku ssomero nze nkugambye byonna buli kyoweetaaga just contact them babayise Kampala Polytechnic Mengo. Mikwano abagoberezi baffe abalungi bwe tutyo nga wentandise wali nga mbagamba nga tuli mu kkubo mbaleeta tulina ekipya ate nga kambanjulire Kampala Polytechnic Mengo bannange Hope Shifa akomyewo okusoma okusoma kw'obukulu buno bw'olinda ki nze nkomyewo munnange kubanga neesomera wano wennyini ku Kampala Polytechnic Mengo abayizi mubaleete mujje tusome abaana bajje omwana tomutuuza waka ku ssente ensaamusaamu entono ddala koosi ezi zonna weeziri mujje mbalageko ku ndagiriro bayinza okwebuuza tuli luddawa kambalage kumpi nnyo wano abamu musobola n'otambuzaawo ebigere okay hello yes so mujje mbatwale kakati mukwano wano wennyini mumanyiwo mu kibuga wakati wano olubiri luluti endagiriro mugiraba bulungi bw'otuuka ku mafuta ga Oilcom
abazze oba ovudde eno side eno wali kabakanjagala eri roundabout olubiri lululi. This is Oilcom. Okitegeera nojja bulungi nnyo olulaba eno gundi eno enjovu oba otuuse era kipande oba okiraba kinene nnyo bulungi nnyo ddala. Abava eri muba mukiraba n'abava side eno muba mukiraba. Kampala Polytechnic Mengo for quality technical and business education courses offered. Bannange balina courses soko balageko wali eti eyakoma mu P7 tukwaniriza P7 Leavers for Uganda Community Polytechnic Certificate tubaaniriza owa O level tukwaniriza n'owa L level tukwaniriza. Okitegeera mikwano mujje tusome. Nze nakomyewo dda mba kwewandiisa ate nga nanoonyeza ne ŋŋamba wa wenninza okusomera we kiggwera obulungi nga we wano wokka. Kampala Polytechnic Mengo Community Polytechnic Certificate, National Diploma and Higher National Diploma courses. Baina day, evening and weekend programs. Bwetotya okusinzira ku mulimo goyinza okugamba shifa fe abamu munnange tunasoma ddi tukola Monday to Friday. Bakugambye balina weekend programs go nga bakuteeka ku program weekend. Oyinza okugamba nze nkola weekend nojja n'osoma weekly days. Mubimanyi olaba nange obwa bize bwembaako muntwala eno surprise kudde eno kudde eri kanzije neesomere mukwano mpolampola naye nga mukomeewo tusome temwetya n'abaana mbaleete. Bakugambye ne bw'oba P7 drop out nga muwakoma jangu tusome ye n'owa O level jangu tusome n'owa L level jangu tusome. Ate mumanyi ekiriwo batukoledde branch eddala eri awo Kawanda kumpi nnyo ddala. Yes, mwabava side eyo gwasalawo n'ogamba nze wane Mengo wankolera oba Kawanda wankolera. Twayongedde okugaziira ddala bwe gyoyagala gyokola ki gyogenda. Ate omanyi ekirala kye batukoledde bayigaba half bursaries. Gwe kasita okuba essimu n'ogamba shifa n'okozesa kodi nti shifa nakawombe shifa hope kwe najja ennamba oba ye yampadde ennamba oba kasita obagamba nti nalabye shifa ng'akomyewo okusoma. If you use my name bagenda kuwa half bursary ku ssente ezisasulwa. Gwe yogera bwogezi nti shifa ebintu byekole. Nze mbabuulidde mwekwase kitono abazadde abali ebweru. Simanyi ate omwana ali ku kyala akola gwe mubakwase osirike ebyokusula kukola kigwe kasita oba nga toyina w'omuteeka. You just talk to them be balina answers zonna. Yes, mukomeewo tusome mikwano. Mbagambye endagiriro eri so easy olubiri luno. This is Oilcom. Olabirawo ekipande Kampala Polytechnic Mengo ava side eri naawe. It's very easy for you. Wangu nnyo n'abayizi abali ewala mbaleete ew'okusula weewali. Oyizo gashifanze omwana owange ali Masaka ngenda kukola nte just come. Obusente butono nnyo ddala. Nze ndabanga bali abagamba babazze buzituwa buwi tusome ku ssente zonna z'oyina. Jangu tuteese twogerezeganye either through me oba bacontacting ku nnamba ezo z'olaba ku screen. Ojje okitegeera butasoma buno buluma bukulu. Nene mu bukulu batuwadde omukisa tukomewo tubugumizibweko. Bagise Kampala Polytechnic Mengo. Come one, come all. Mwenna mujje tufune omukisa owona okulangirwa nga batulangira nti obutasoma anti akoze kino obutasoma. Jangu mukwano tusome ku bbeeyi ntono ddala ate nga byangu. Ate buli omu bakwatanga bozze mu tayimu yo bulungi. Buli kimu kibeera kiggwa bulungi nnyo ddala. Baagala nnyo era mugenda kuba mweyongera otambula naffe nga mbawa updates buli kimu tugenda kuba tubagamba. Kangende mu class nsome mundeke bambi ngende nsome. Keep watching.